amanyi nagalabye nange nenti oluyimba obudde buno wetwogera tukoledde shonge ennaku z'omwezi 13 lulina challenges emitwalo 469 ezo just challenge tobala view ezo views ziri mu million plus kitegeeza buli munnayuganda lulina okuba nga lumutuuseeko ekyo kiraga ki oba maanyi kiraga maanyi abavubuka mugenda ne mwepanka era fe tuli bakabi kati mutuliko kati twagala tubalage amaanyi gammwe ddala galiwa fe tuddira n'oluyimba olwakuba mu myaka emabega 2-3 ne ludda ne lufuuka lwakabi ku ssaawa eno ennyimba ezaffe era ze ziri mu kuddibwamu mmwe abavubuka ekitali kibi kyembagamba buli ssaawa musiba mbagamba ne mbagamba okuyimba mwaliyimbye muyina amaloboozi malungi nnyo muvumbula tuni ennungi ennyo mutayito muzivumbula naye temulina bigambo ekyokukola kyandibadde kimu temulina bigambo kyekizibu kyammwe kyokka oba ebigambo byalagawa nga tebijjudde mu nsi eno mubirabira bikyaliwo biyitirivu tosobola nabbimalawo. Export TV to the world. Basebo ne banyabo obwavu bufuso obwavu ku TikTok busabudde buli wamu omukulu yali alajana Ndowooza yali apapa ebiseera ebyamanyi omwana soda aba akutte kamera tuli ku Gain Records ewa Vaspulo omwana wota mulengeddeko nsomba byuma na abiriga we bali ku kido n'omuyimbi omulago tujjo kwogerako Muzeeyi Willy Mukabya soko otubuuzeeko amanya n'eddoboozi Ssaabasanyusa Kyali neguma Ssabalasita nkola binyumira Elia Ssabalasita Ndowooza lyakajja ati buli mwaka nabagamba buli mwaka ntuumibwa erinnya eppya kati gwakulira abalasita Bobi Wine babebe bajjako kati abo bonna bajjako dda naawe ekyo kimanyi Saalongo wakubye TikTok luno okitegeera soko tuwa mwaka pera bayinza ogamba nti oba yasiimuuka yaggwerera Ndowooza napapanyo nalirinzeemu okukola amaka osanga ebizibu byensanze nze bannange saali birabye omusolo nze gummanja nze simanyi nga nguwona luno bambi Willy Mukabya oluyimba lwalukola biseera ki oluyimba lwa 2024 gyemyaka nga 19 giba 19 giba nga emyaka 19 down the road nerukomya olutufuukidde ekizibu kakati oluyimba olwo nalukola nga lusinziira omanyi waliwo oluyimba lwokola nga olukoze dukulimu yembeera gye wali oyitamu oba bino bye mutugamba mbu nabaddawo mwoyo nanjolesa abayimbi mutero tugamba leero oyo teyali mwoyo yali life experience gye walimu obudde obwo ye nalimu obudde obwo bwennyini abakazi babonyabonya nga oli mwavu Mukabya walinga ku myaka mmeka ebisigadde nga tolina sente gwe wasa omukazi olabe walinga ku myaka emeka emyaka awo njimanyi naye sagala njikubuulire awe mbadde nkulinze kuba ali eri wagamba Ndowooza napapanyo kitegeeza ali mubuvubuka kuba omukulu tapapa era nali mubuvubuka nakati nkyali ate siri kyali oluyimba olosooka otunnyonnyola amaanyi gaago mu biseera by'emyaka egyo nga tetunatuuka ku maanyi agakakati lwakola lutya oluyimba olwo lwali lw'amaanyi nnyo era sookedde luyimba olwo lutandika lwakola amaanyi okuva lwe lwafuluma kubanga bye lwali lukoonako nze nali manyi nti bikwata ku nze nzekka nagenda okulanga bikwata ku nsi yonna kyovola nti lwakola nnyo amaanyi ate oluyimba olwo naluzannya nnyo mu nnyimba ze naakazannya oluyimba olwo naluzannya kubanga naluzannyanga ku stage ku budde obwo Ndowooza yadde nali nga nkaaba bwavu ate lwanzija mu bwavu waliwo omuganda wange Sebbala Kayimba ke yakubaako obwavu simanyi oto neyandesaganye n'asoloza ettafaali n'addayo nga mugaga muvundu nengaazija mu luyimba lwe omanyi kakati ffe ekizibu ky'olina ky'olwanyisa okufuna ekirala ebanga advantage kati nze nalwanyisa embeera gye nalimu embeera eyo ate nensobola okugiviiramu mu mbeera eyo kuba nafuna ssente nnyingi bwe nazanyanga oluyimba olwo abantu abaluwuliranga mukunsaasira kwabwe nga ddala omuntu ansaasira va kwati ku byakakati nti ennaku zino tetukyamanyi kuzanya tumanyi naye obudde obuzanyira abantu omuntu kuba bukubi kubadduka oba okyali wano nti bakulinza ejjinja twali badde dda twali badde tusobola obbazanyira naye abantu bennyini betuzanyira tebakyayina budde
muzeeyi tujja ne tubeerawo ova ku bino eby'omu kibuga nti ekivulu kigwa saa 6 naye tujja ne tubeerawo ne mujja ne mutumayimingira ne mudduka amulina ebivulu bingi kaakati olowooza kyavaawa kyava lwakuba nti kati musasula sente ntono ezitajja mu ekyo kye tukola kati naffe ne tugezaako okulaba nga wakiri tugattagatta tusobole tukubirire tusobole okutuuka ku ekyo kye tusuubira kye twali badde tufuna naye mutuwa obusente butono nnyo naffe nga tetusobola kubugaana kuba gwe mulimu gwe tulina. Muzeeyi kankubuuze biki bye mwateekanga mu nnyimba zammwe kubanga oluyimba lwe wayimba dda naddala ez'akadongamu nga tetusobola feedinga myaka gyonna ez'ennaku zino mulukuba omwezi ogwo ne lukkirira kirungo ki ekyenjawulo bituufu mwagendanga mu nnyanja oba ne mulutusibira oluyimba nti luliba kubonyaabonya paka naye nze ndaba baabalimba nnya baba bagambanga ennyanja naye bannayuganda bangu bakwata kyemwa temwakozesa nkojjunju mujja ebyo kweraguza kaakati mugeri omuntu gyakukwata naga awaliyo ennyanja semayi wali ogenda mu nnyanja bitya nga nawulira mukadde waffe Sebata ebiseera we yeesikiragana n'aba Eagles ebiseera Eagles production otuloga tukuloga kati kubona ani agenda mu nnyanja simanyi kuba Eagles Sebata simanyi kuba muzeeyi wange ne gyali simanyiyo kaakati kitegeeza bali eyo mu nnyanja bannaffe baka bali eyo kyanjawulo ki kyemwateekanga mu nnyimba zammwe ffe ekikulu music ennaku zino ekimwonoonye okusobola okuba nga kati bw'omulaba nti abantu baagala ssente abantu bwe baba bagenda mu masitudiyo atwalayo oluyimba nga gamba kange nendikodinga oluyimba luno enkyanfune ssente kati ffe bwe twali tutandika music tetwamutandikira ku musingi gwa kufuna ssente wabula twali ku musingi ogw'ekitone kye twali tulina obudde obwo ndowooza ensonga lwaki abamu baavu mu ab'emirembe gyammwe era kyaleetera abantu okubeera nti tebaavaayo mangu jjukira nti n'abantu baali batono obudde obwo ssente tezaali nnyingi nga kati bw'oziraba nti abantu asobola okukuba ekivulu kimu n'afuna emitwalo n'emitwalo kati ekyo kyatuleetera okuba nti wasobola ng'okukola oluyimba nga weeteesezza nti nga topapa ogenda ku peesiyo kakati ku ssaawa eno omwana ava eri n'agamba kubaawo ekigoma kuba ekigoma nga talina yadde oluyimba oba okyayiya n'owulira nti bali mu kyayiya enjayi okitegeera nga n'oluyimba olutuufu talulina naye agambye oli producer kubaawo ekigoma kuba vibe erinye kuba erinye mbadde manyeyo creativity obuyiiya bweyongedde nti osobola oyiyawo kakati obuyiiya bukulagira ku kino kye tuliko kati nti nze nsobola okuba nga nayimba oluyimba mu 12 oba mu 94 naye nga nakati lukyali ku market era nga bwe luvaayo omuntu alwetaaga nakati oluyimba lwenakuba nga tonnazaalibwa ku ssaawa eno era olwagala okole ki oluwulire kyokka kati mweza mugamba nti ennaku zino okuyiiya kweyongedde mu lukuba olwaleero ne wayita ewiiki 2 ng'omuntu takyayagala luteekamu ng'omuntu takyayagala dduwulira naawe njagala ombuulira amazima abaana bakuba ennyimba kati ennaku zino ne bajja n'owulira ng'omwana aleese bangi batuse n'okusika abayimbi baffe be twali tumanye edda ne babaza mu kisaawe kyabwe nabo ne batandika obbafaanana era abaana bo bwetubagenderera bakusika naawe ne bakutwala naye kati ngaffe abaabitegeera ntegeera abawagizi baffe baagala ki kiki kye naalikoledde abantu bange benkolera kakati ate nze sisobola kusikwa nze nsigala nkola kiri kyayimba kadongo kamu yennyini kiri ekiri ku nnono era olina believe nti future ya kadongo kamu Uganda ekyaliwo tevanga weera terivaawo kubanga ye music waffe owa wano waliwo yagamba nti agala amagezi alina awuliriza kadongo kamu nendabanga eyakuba teyakuba omanye abantu ba wano temwagala mazima omuntu bw'avaayo n'ayogera amazima mukiwulira bubi kakati omuntu bw'avaayo akugamba amazima ate gwe ogamba akukubye kakati mwagala kimwagala kubabikkirira tewali abaganye kuba nakufumita byammwe naye kyembagamba buli ssaawa siba mbagamba nembagamba okuyimba mwaliyimbye muyina amaloboozi malungi nnyo muvumbula tuni ennungi ennyo mutayito muzivumbula naye temulina bigambo
ekyokukola kyandibadde kimu temulina bigambo kyekizibu kyammwe kyokka oba ebigambo byalagawa nga tebijjudde mu nsi eno mubirabira bikyaliwo biyitirivu tosobola nabimalawo naye osanga omwana nga yayiyiza oluyimba lulungi nnyo nateekamu ebigambo 3 nga bigenda byeddingana nogamba ono omwana ali ku kikatonda wange oluyimba lwonna alusa alumazeewo olwali badde olwakabi era kati bantu batono nnyo bosanga nga agezezaako okuyimba ebintu ebiddiringana nga byamakulu muzeeyi nga sinaba kwerabira kanino nga tetunatuuka ku tuni yaffe eya obwavu muzeeyi nalabako abayimbi bakadonkamu gye buvuddeko nga mukaaba obwavu bubaluma kyokka ennyimba zammwe zaddibwamu enteekateeka yali etya bifo nga temunawaayo nnyimba zammwe enteekateeka yali nnungi nnyo kubanga eyali atuteeketeekedde enteekateeka eyo yali atulumiriddwa nagamba abasajja bano abasooka mu music tebamufunyeemu kati mu butamufunamu ng'ayagala tukolera enteekateeka naffe tutandika okufuna mu music waffe kozi tetumanyi nti omuntu eyaliwo ng'atukulembera yali mufere eyaliwo obudde obwo abeeyimbyemu nti atweyimbyemu mbu yatukulembedde kozi omuntu atukulembedde mu ffere kakati natta ekirowoozo ky'omukulu eyali ayagala asobole okutukomyawo naffe tufune ssente kuba mu kuyimba kwetuli naye mu bya ssente byo nga bwe nkunyonyodde okuva emabega nti ffe twatandika music ekisooka ssente zaali ntono twatandika music nga ffe tetuli ku mulamwa gwa kufuna ssente nnyo ffe ssente zajjanga buzi ne zitukutuukako naye nga si kyekibadde nnyo ekigobererwa nga just kijjanga kisapras kugattako muzenze nali manyimu abataali beeteefuteefu bulungi kuba ennyimba zo ziddibwamu era nziwu kaakati obuteefuteefu bwenjagala ogambe bwe buluwa bombuulire kuba ennyimba zo ziddibwamu anti sooka ombuuli obutali bweteefuteefu bwe buluwa obutali okuba nawulira mugamba yogatuni yali supposed obasasula kati yogatuni yali eyina twali tugina kugiwa lukusa nemugimuwa era olukusa olwo nga tusinziira obudde obwe yatugamba nti ye kyamaani waffe kikofiira DJ n'atulimbalimba n'agamba nti ye agenda okukwata ennyimba zaffe aziteeke mu katale nga azitundanga owakamuta omuyimbi alwegombye kakati ye nga yazitwala mu yugatuni era ku budde obwo yatulimba nti mbawaddeyo obusente buno mulyeko Christmas yabasiba ekiwero ku maaso nagamba buno obusente bwe mbawadde bwa Christmas ffenna ne tukakasa nti atuwaddeyo ku busente bwaki bwa Christmas naye n'atusuubiza n'agamba naye buli muntu awaddeyo ennyimba ze ajja kusisinkana abakulu aba Yugatoni era ffenna ne tusuubira nti okufuna kwaffe kwonna kuli eri mu Yugatoni kati wano batuwaddeyo just busamambiro Christmas tugiyitemu kati tugenda okulaba abatugamba tuyita mu Christmas amasimu tegakyakwatibwa tetumanyi kiddako kyatuwaliriza ne tusituka ne tugendako ne mu Yugatuni nabo okubabuuza nga nabatugamba nti sente zammwe twaziwa omukulu abakulira sente zavaayo eri mu Yugatuni zavaayo wabula ano wakati mu kkubo tewaliwo na mu kkubo naye ne zituuka ne ku oyo eyali ateekeddwa okuzifuna nazezibikira kyekiddako kuba ennyimba gye ziri mugenda zijjayo kakati ffe kye tulina okukola kubanga abayugatuni batusuubiza nti basazeewo bakolagane naffe butereevu luli ekitaaliwo kati abayugatuni banaabasazeewo bakolagane naffe butereevu ffe tetulina mutawaana era ennyimba tuli beetegefu okuziwaayo kati awo ntegerekese bulungi muzeeyi oluyimba waluwulidde ku TikTok amaanyi ogalaba amaanyi nagalabye nange nentya oluyimba obudde buno wetwogera tukoledde show ng'ennaku z'omwezi 13 lulina challenges 46,900 ezo just challenge tobala view ezo view ziri mu million plus kitegeeza buli munnayuganda lulina okuba nga lumutuuseeko ekyo kiraga ki oba maanyi kiraga maanyi abavubuka mugenda ne mwepanka era ffe tuli bakabi kati mutuliko kati twagala tubalage amaanyi gammwe ddala galiwa ffe tuddira n'oluyimba olwakuba mu myaka emabega 2-3 ne ludda ne lufuuka lwakabi ku ssaawa eno ennyimba ezaffe era ze ziri mu kuddibwamu mmwe abavubuka ekitali kibi kubanga
omuvubuka bw'ojja n'oddamu oluyimba lwange naawe ne lukolera sikirina olina ky'omugaseeko ate aba ayongeddeyo omukululu bw'era nze sirina gwe nyigira nga azze nantuukirira nangamba nalyetaza okuddamu akayimba kano nze mwaniriza nina mukadde wange gwe nasanga nga weeruweeru era ngaakwagala nnyo nagamba Willy Mukabya oyo ekimusibya duledi ng'abavubuka afaaki n'ensi abavubuka tebamuwangudde olwo eyandibadde ababuulirira ate yagenze gye bali kati sengamba bampangudde senga ate sibe bakola kyalingi zange kati kufedani awangudde wabalaze nti neno osobola okujja n'obakuba ekitegeeza ndi muwanguzi tewaliwo bampangulira temunsobola muyina okukomawo mutwebuuzeeko ngaffe abatandika music mukomewo mutwebuuzeeko music waffe asobola okuddawo akole ekyo abantu kye bamwagalamu kubanga kati music asinga obungi mumusiba busibi ku bantu abawone batulemezaako olw'essente muze kiki oteekateeka obudde tuni twajuulidde etambudde ekoze bulungi otubalira kati kuba kyemmanyi totuulidde waawo sisobola kutuula ate kati kenabategedde kati ngenda kuba tuni ku tuni oli mu studio Fumba ku ssaawa eno njagala okuta obuyimba leero nja kuta bubiri ngenda kuta akayimba kebayita single mother leero nammwe mbakubiddeyo ku kayimba bamaama abeekuliza abaana bammwe nabakubiddeyo akayimba okubeebaza kyetubakoze banaye musaana akayimba ninayo akayimba akalala ako nakakubye n'omuvubuka abamu ku bayizi bange bente abali mu ssomero lyange nakakubye n'omuvubuka nga bakayita ssente n'omukazi kiki ekisinga debate ogireese kati obwe buyimba obwo ngenda kubuta omulundi gumu kati buli luta ngenda kuta bubiri bazeeyi bano bali eri bakaba musimanyi obwavu simanyi biki simanyi bakaba mu kadongo kamu gwe tuyimba abantu bamukoowa ng'oli mu studio Fumba nkya naggulu kati bwe baba bamukoowa nga bakyasobola n'okuddira obukadde ne babukomyawo kati ate ekyo kyekiyitibwa okukoowa ekitegeeza twebuzaabuza mu buli mu kwebuzaabuza kwegamba mwali mwagala mutumalemu amaanyi naye naffe tuli bagezi tetuva mu mastudio tufumba buli kadde muzeeyi music ngo omutadde amwetaaze akulabirira ku exportive amufuna atya kakati ku ssaawa eno nina ekizibu YouTube yange bagibbye abayaaye bagibbye Facebook ne bagibba banange mwenna abaagala music wange mu bbanga ttono nnyo ngenda kubanga mmaze okuzaawo YouTube yange ne Facebook na byonna nga bwe biri ate mu kubizzaawo mujjukire ngenda kuteekako obuyimba obupya okumala amaanyi abo ababbye YouTube yange muzeeyi waliwo kye nasembako owulira edda nga abayimbi bakadonkamu abasinga temulina bwannannyini ku nnyimba zaabwe naddala ku mutimbagano ku nnyimba zammwe simanyi ekintu ekyo baggwe okirwanyeeko otya okweddiza obwannannyini ku mutimbagano era ekintu ekyo tukisanze nga kizibu naye tulwanye nz'omu nwanye ennyimba zange zisinga obungi nzijjeeyo nezisobola okufuuka ezange era ezisinga zonna obwannannyini nabufuna wakyaliyo entonotono ezitanaba kuvaayo kufuuka zange naye ng'ezisinga obungi nazijjayo waliwo kye baŋŋamba mbu ezimu mmwe abaazeetundira edda mu mirembe nga mukyakola music za tape tugeze n'oguza abaakase n'oguza abaaki ezimu mmwe abaazeetundira nedda ate abo bambi tebayinaako bwe batwala music waffe naye tulina abatwalanga music waffe nga ye asanga ku YouTube yo ng'otaddeko ennyimba nakozesa erinnya lyo lyennyini nabeera nga YouTube ye naye akozesezza linnya liryo kakati neyetuuma nti ye Mukabya era oluyimba olwo nakola copyright Mukabya naye nga atali Mukabya nze naye Mukabya omulala alina n'obwannannyini ku muziki era ntusanze obuzibu bunene okugyayo ennyimba ezo era twongera okusaba gavumenti ekya copyright kuba copyright ebyo byonna yebireeta tisenga teba nateeka linywevu
kwe kusanga nga tetusobola kufuna mu music waffe ababbi babeera bangi abafere bangi naye senga enetuyamba etteeka lya copyright ne ligguma naye sobola oyita muzeeyi mu ggwanga Uganda muno bwe banaabanga balina obusaasizi nga nabo balaba tuli bayimbi baggwanga abateekeddwa tufune ku ssente eyina okutuwa copyright ng'ogyeko wuma babakwedde ekibiina ky'abayimbi abalala era mu abakadonkamu ne babalondera omukulembeze omupya Fred Sebatta kati general abayimbi bonna ne babalondera Eddie Kenzo Shiba nga ba pulezidenti bammwe ekibiina ekyo wakiwuliddeko era olina ky'okimanyiiko nkimanyi nnyo kubanga ekibiina ekyo ffe twakironze bangambye mwalidde omusente era ke nalabye nabbanja ne ngamba kati buli omu avuddewo n'ekisaawa awo kati ffe twalonze ekibiina ekyo era ffe twalonze Eddie Kenzo okubeera nga kikulembera. Lwaki mwalonze Eddie Kenzo soke tukajjayo katono? Twalonze Eddie Kenzo nga tulaba omwana oyo alabika yakulizibwa mu mpisa. Abantu abasinga obungi omulaba mpozi anakyuka bukyusi ng'abantu bwe bakyuka naye embeera gye tubadde tumulabiramu situbadde tusaba aleme kusuula ekyo kye tumulabamu tumulabamu okubeera nti tajja kusaliriza agenda kubeera wakati ajja kuba wakati era twamulonze ne balonda Sebatta ffenna tuli mu gundi eyo tewali ataliimu kye baakoze kikino baddidde ebibiina byonna ebibadde Ndowooza byonna kati ne bigattibwa mu federation emu kati n'abakadonkamu tuli mu federation era ndi omu ku bali ku kakiiko bangambye era amalya ga nsimbi kakati bwe gana amalya ga nsimbi agatali malya ga nsimbi tuli gajjawa kuba nalabye sitera kulaba Bebe Cool Chameleon Kenzo abantu abonabona nga bali mu ambolera yemwe agatali malya nsimbi tugenda gajjawa era tulina kukkiriza malya nsimbi gasooke gabeewo tuyoke tutuuke ku kituufu temube mulwa bifuzi byonna politics yenna wakati awo bino byakoleddwa nga si bya bufuzi era bakirangirirawo ne bagamba kino si bya bufuzi Nabbanja yazze nga anyumirwa endongo wabula bya music anti kati Nabbanja ye muntu gwe tulowooza buli wamwagendawo senga wabaawo ekiganyi kakati music waffe abadde abalibwa ku bimu ebiganyi kati Nabbanja abadde alina okuvaayo ajja abeeko naye kyatulungamya ku music oyo ku mulundi guno tusuubira ebibala ebirungi tusuubiramu ebibala ebirungi olw'ensonga abantu bonna be twalonze tusuubira nti bantu balungi bajja kukola ebyo bye tusuubira Bebe Cool ne mubwa finance minister era oyo naye twalabye nga kisaanidde taata obugambo obusembayo nkuleka ogenda okubendo obugambo obusembayo mbagamba ekintu kimu banange mwenna abanyumira obuyimba bwange YouTube yange bagibbye Facebook ne bagibba banange bwe mulaba ekirango nga kitandise okuyita nga nanga nga nazzeewo kola YouTube endala banaye muddemu mumpagire nga bwe mubadde mumpagira ate ku luno ngenda kuteekako ebintu by'amaanyi nnyo obuyimba bwonna obupya kati sikyalina we mbuteeka naye bwe munaaba mmaze okugiteekayo mujja kumanya nti ate n'obuyimba obupya bwonna olwo ngenda kubuteeka. Taata olina TikTok account? Byonna mbirina era yakabi bagiyita batya? Era bagiyita Mukabya. Bane bagiyita Mukabya mudduke eyo. Kuba omwana yateekayo oliyo baluyita obwavu baluyita napapanyo. Obwavu kibi. N'omwana ateekako napapanyo okukola amaka. Napapanyo. Napapanyo. Buli omu yalutuma bubwe waliwo abalutuma Namuleme abalala nabutuma obwavu kati awo yo yalutumye napapanyo byonna manya gaabo. Basaba ne bannyabo tubadde ne mukadde waffe Willy Mukabya ne gwamanya alina mangi atusuubiza buli mwaka afunayo ne guno simanyi erobo n'atwongera. Ngenda kubongerayo kuba kati amanya genkyakomyewo nyinza okugabaddiramu. Ssaabasanyusa Willy Mukabya ne Gucci ali mahi Ssaabalasita nkola binyumira mahiri avaawo tuli ku Gain Records ewa Vaspro akuba omuziki era ne muzeeyi waffe wakolera mpoze kati ate lyembadde sibabuulidde epya erikyali epya tukutu olirisabuukulula kati lyasabuukuluddwa ndi mubandana bali babiyimba bayimba kuggwe
bali bayimbanzo omubandani Mukabya tatuwumuza ono tuli ku gain records wa Vaspro mpereza ka message ku namba nginkwe namba yi ajja kolera music ku bei ya kuteesa mulungi nyasangibwa kazo wetukodo na kulwa lero lya promoter simanyo bacha promoting ne munonye ku mitimbagano omwana wota mulengeddeko abasala furniture basangibwa mu kibuga kireka banda opposite Nabisunsa Girls batunda ebya furniture byonna Ntebe biki bakubireko ku namba zaabo bobosobola duka eseta enyumba ekizimbe kiri wa Kimanga wa Nabisunsa Girls bagenda kuguza bobagamba nti mvudde ku expo discount ya 30% ate balina free delivery aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente oketoloza wonna bakubireko bitambule batwetede office mu kibuga Kampala omwana soda abba kutekamira mukama batukumire Export TV to the world.